Omulimu guno gusuubirwa okuba nga guwedde ku nkomerero y'omwezi ogw'omwenda nga wano akalippagano k'ebidduka oba traffic jam kasuubirwa okufuuka olugero. Omulimu guno gukoleddwa ekitongole kya Kampala Capital City Authority mu nkola y'okulaba ng'enguudo mu kibuga Kampala zikolebwa bulungi okulaba nga zituukana n'omutindo gw'ebibuga ebirala. Inginiya omukulu ku mulimu guno ng'ava mu kampuni ya China Railway 7th Group Tumwesigye Bosco ategeeza WBS tegubadde mulimu mwangu n'akatono okusinziira ku mbeera gye bakoleramu ng'ebidduka bitambula buli ssaawa ng'ate n'ebiseera by'enkuba bwetuuka efudde mba obutasalako. Tulina John Babiha Avenue n'erigenda kulungi nazo then we nfuna mu baita waliku kubanga omutandika around about kyalikyekingwe ekisiralawo kati mwotunulira bwotunira ku mapi eri waliwo mapi yaffe yiyo ora adefa post design yakyuka emotoka eziva eri waggulu ziyingira mwoyo ezigenda waggulu eri ziyingira waliyo. Tumwesigye agamba nti okukola oluguudo luno kirubiriddwamu okukyusa enkola y'enguudo okuggyawo enkulungo ezibaddewo nga wano buli mmotoka ejja kugenda nga butereevu mu lugendo lwayo so si kumala kwetooloola nga bwe kibadde gye buvuddeko bulijjo. Kigenda kuyamba kukendeeza jamu, kigenda kuyambako okwimirira kw'emmotoka kulinda endala esooke eyitewo nkole bulungi nange mpitewo kuno mmotoka egenda kwange eyingira wano obeera ne direction gy'ogendamu kati bw'oba olaba nga layini eno eko layini zinnya ne layini eri eyingira mu roundabout ne layini zinnya ziyingira mu layini zinnya nezifuluma mu layini zinnya.